Wakati w'ennaku z'omwezi 25 na 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2018 bannayuganda bakerera mu ntiisa ey'amawulire g'okuttibwa kwa Suzan Magara eyawambibwa abantu ne basaba ssente akakadde kalamba akadoola kyokka newankubadde nga baaziwaayo ono teyasimatuka bajambula bano nga baamutta omulambo gwe ne bagusula ku luguudo olwa Ntebe Expressway. Ab'ebyokwerinda batandikira kukola kufeffetta ku bantu abali mabega w'ekikolwa kino era abantu 9 ne bakwatibwa okuli Yusufu Lubega, Mahadi Kasalita, Ismail Bukenya, Abubeka Kyewocha, Hassan Waswa, Abbas Musa Buwembo, Hussein Katomiro, Hajara Nakandi ne Muzamiru Sali. Era bano bamaze ebbanga nga bawere nemba n'omusango guno. We on behalf of the prosecution team kati oluvannyuma lw'emyaka 4 omulamuzi wa kooti enkulu mu Kampala Alex Ageesigika awadde ensala ye ng'asinziira ku bujulizi bw'abajulizi 45 abaleeteddwa mu musango guno oludda oluwaabi bwe lwaleeta. This court found that this offences were caused by persons acting in execution and furtherance of a common intention or purpose motivated by money. Omulamuzi Alex Ageesigika asinzidde ku bujulizi bw'abanoonyereza abaleetebwa n'akakasa nti omwenda bano ababadde bavunaanibwa bazza omusango guno mu bugenderevu n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi. I propose to consider the fact that these actions were cruel, callous, premeditated, planned and motivated by financial demands, with the fact that indeed some of the accused persons' participation was overboard. Omulamuzi ono agambye nti okusinziira ku byayogerwa omwenda bano bwe baali balambuza abasirikale ba poliisi bannyonnyola bulungi ebikolwa bye baakola okwali okusalako omugenzi engalo, okumuwa eddagala n'okumusiba ekiwero ku maaso n'aziira ekyamuviirako okufa. He cut off her fingers. He injected her with the ketamine. He suffocated her with a cavera and strangled her. And was present when her fingers were cut off and also when they finally killed her. What a role played against by her against a fellow female. Bano buli omu amuwadde ekibonerezo okusinziira ku kye yakola ng'ababiri ku mwenda bano okuli Hajara Nakandi nga ye yakuuma omugenzi okutuuka okumutta ne Abbas Musa Buwembo eyakulemberamu okuwamba n'okusaba ensimbi basaliddwa ekibonerezo kyakuttibwa ku kalabba kyokka abalala 7 Baakusibwa Mayisa. And I do therefore sentence the two A4 and A9 to death. And A8 are hereby sentenced to imprisonment for the rest of their natural lives. Bano ensimbi ze bajja ku famire ya Suzan Magara baali bazigulamu ebintu ebyenjawulo okuli ettaka yiika 35 mu bitundu ebyebuyikwe ne Luweero n'emmotoka nga bino byonna omulamuzi alagidde oludda oluwaabi okubibawa bitundibwe ensimbi zonna ezivaamu ziweebwa abafamire y'omugenzi. And the proceeds be submitted to the family of the late Suzan Magara. Era ensimbi zonna ezinabivaamu ziweebwe famire y'omugenzi Suzan Magara. By this order, this will be superintended by the Office of the Director of Public Prosecution. Omulamuzi agambye nti abantu we bati abatayina kiseeri omugenzi tebasaana kubeera mu bantu ba bulijjo era ne bye bafuna tebalina kusigala nga babifuna wadde ab'oluganda lwabwe. Kigendererwa okubanga kiremesa mu abasingisiddwa omusango from the enjoyment of the benefits they derived from their crime. Okubanga munyumirwa obanga mufuna mu bintu byemwagula nga mukozesa ensimbi ze mwavuba. It is so ordered. Omuwabi wa gavumenti Irene Nakimbogwe agambye nti baakutandikirawo okunoonya ebyobugagga byonna bakolenga kooti bweragidde. Ebyo byonna omulamuzi asazeewo nti byonna bitundibwe kubanga baabikwata era biri by'exhibit nga biri ku CID headquarters. Asazeewo byonna bikwatibwe era babitunde sente zivaamu baziwe famire ya Magara. Kati bano balina ennaku 14 zokka okujulira bwe babanga tebamatidde na kibonerezo ekibaweereddwa oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango. Benedicto Mulondo ne Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze.